Ebigambo ddagala mwena abatulaba mwebale nnyo tulaba. As usual maze okukajjuza nakugamba nti nze emmere yange gyendya buli lunaku without fail. Era abasinga leero mwina kye mwekwasa toluusi enkuba etonnye temusobodde ekkajjuza empewo ekutta kati nze maliriza. Naye yo si yo nsonga ku bigambo ddagala. Olwaleero njagala kubajjukiza olugero lwe naleeta ne mbuulirira bannange aba NRM. Era ne mbabuulirira ebigambo bingi nnyo ku kalulu ak'ekawempe. Nakugamba gwe bw'obanga tewangoberera oba ne kati okyali nambwa tekamu. Nakugamba nti ow'empaka akunama emirundi egi ebiri. Omugamba nti gundi otudde bubi ayongera kugaziwa. Bannange okakasa oyandibadde yeebumba bw'ati n'ayongera gazi okakasa ayagala tunuleyo akakase. Kati aba NRM bannange kati ndowooza mukirabye. Twakunamye omulundi ogusookedde ddala era tukyakunamira ddala. Mwalabye ono omukyala mpozi y'ennambi. Mwalabye ng'ajjayo omusango kubanga yali awaabye ng'asaba kkooti eddemu okubala akalulu. Kati bw'ojjayo ebbaluwa eyo yo kkooti yagendera ddala mu maaso n'erangirira na Lukoola omulonde omwagalwa w'abantu. Kati bwe yamala okulaba balangiridde awo n'alyoka n'ategeera nti kakati guno omusango tegukyalina lokasi. Ndowooza balooya be ne bemugamba guno tuguggyeyo. Eyo round 1 tumaze okukunama tukyakunama. Naye wano twagezezzaako okukunamako obulungi ne tukkiriza. Era twandikkiriza ne tukunama nga tujjayo emisango gye tulowooza okuwaabira na Lukoola ku lw'obuwanguzi bwe. Ensi yatukyaye bannange. Ensi yakyaye ababaka. Ensi yakyaye ababaka ba NRM. Gye tuyita teri ayinza n'okwagala okumanya. Edda omuntu okukubulya nti nze ndi mubaka ndi mukulembeze. Abantu balina ebitiibwa. Abantu baba bawanga ebitiibwa. Naye kati tetukyayina. Era nze ntya kati n'endabirwamu tutambula nga tuzitadde waggulu. Tebatulaba tebatutegeera. Naye nandisabye bannange aba NRM tudde ku drawing board twebuuze obuganzi bwe twajja nabwo nga tuva mu nsiko bwalagawa. What went wrong?